Tweyanzizza nnyo Gabriel. Ekitongole kya Uganda Railway Corporation nga kikulembeddwamu Managing Director wa UR Stanley Sendegeya bakoze omuyigo mu makolero g'Iganga era ng'ekkolero lya Tembo Steels nga kigambibwa nti lyandibanga lyabba ebyuma ebya railway bino bibadde Iganga. Ekitongole ekya Uganda Railways Corporation olwaleero kikoze omuyiggo ne kizingako ekkolero ly'ebyuma erya Tembo Steels erisangibwa Iganga nga bano bategeezeddwako nga balinayo ebyuma ebibbibwa ku nguudo z'eggaali. Bano babadde bakulembeddwamu Managing Director wa Uganda Railway Corporation Sendegeya Stanley mu bukuumi obw'ekitalo beekebezza ekkolero lino ne batuuka mu buli nsonda bwe babadde basuubira okubeera ebyuma byabwe. Bano ekibamaze enviiri ku mutwe basanze ebyuma by'eggaali y'omukka nga bikukuliddwa mu kkolero lino. Abaddukanya ekkolero lino basoose kuyomba na bannamawulire nga tebaagala kulabikira mu kamera. No. We are talking to Malawi. But you buy brand new rails from India. Yes. Not making. For making. My dear, again I'm telling you. Yes, don't believe in that gossip. You go and check. You go and check Mitiani. Go and check Mitiani. It is there, I'm telling you. What you are saying? What you say? You come and tell you. Yeyise Alan atugambye nti ebyuma abigula kubijja India. Well, kakane tumuuza rere zogula okuzijja India ate nga nkadde ate tugambye ogula mpya naye ate zino ziringa nkadde ate n'ekirala nze tekikola makulu okugula rero ogigule India nga mpya ogireete wano ate ogisaanuuse siraba ngeri gy'oba ofunamu economically kiba tekikola ki tekigatta wamu tokifunamu makulu nti omuntu agenze India asobodde rail azireese wano ate azisaanuuse azifunemu scrap sirowooza nti bikwatagana ebyo. Sendegeya Stanley akulira Uganda Railway Corporation ayogedde ku bye basanzeeyo naki kye bazzaako. Tugenda mu kooti era obukozi tugenda basinga kuba tewali okwebuuza kwonna ku bujulizi bwonna bujjudde buli wamu. Tugenda mu kooti bagenda sasula kilomita z'eggaali tugenda balirira kilomita mmeka ze bamaze nga basala emyaka nga 10 bazisasula wazinabeera biliyoni 50 ba 10 ze nange simanyi naye abatyantanga twabasalidde biliyoni ebyabwe twabibaze biliyoni 12 ze balina okusasula so kakati bano simanyi nenge ebyabano bisinga ebyabali obungi nze bendabyeko bisinga ebyabali obungi so byonna nga bwe tubirabyo mu baba bisimbako mashini wabiri wansi mu ttaka bina tugenda kujja tubikuulewo tubitwale kubanga wano mu Uganda teri kampani endala eyingiza ebyuma by'eggaali y'omukka lebe Uganda rero yekola ki ebiyingiza. Kyaze Yasin ow'ebikolokoto mu kitongole kino alaze engeri ebyuma gye bizze bibbibwamu. Kuba waliwo ebitundu ebimu ebiri mu nsiko nga train gyeyita kati nga tewaliwo basirikale mangu abasobola okubalaba kati kye bakola bafuna gaasi ne batwala ne basazisa gaasi ono ayokya ebyuma ebigumu ne basala railway line ne bajjako slippers ne bajjako ne nati ne babitwala ne babitunda ate esente ze babitunda si nyingi babitunda sente za nseko. Abakulira ekkolero ebyokwogera bibaweddeko bya Wandru Bone, Crossroads TV Omunnyo.